RDC, DPC, ne tiimu gyenzize nayo, sorry, ne mukama waffe Honorable MP, Land Board Committee, Chairman, protocol observed. Amanya gange nze Walungi Fiona nga ndi muyambi wa President mu nsonga ezitali zimu na zimu. Waliwo wentuuka and I become emotional. Ntera nnyo okwogeza amaanyi gye mbeera. Naye waliwo ekintu ky'olaba ne kikuyitirirako nga waliwo ebibuuzo nga bino. Era neetonda, nsaba kwetonda mu bigere bya Pulezidenti w'eggwanga lino. Neetondere abatuusiddwako bonna obubatuuseeko. Era nja kwogera ng'omuntu who is a witness ku bulumi obutuuse ku bantu bano, because ndaba faces ezisinga obungi teziri mpya, nkadde zantuukirirako mu ofisi yange. Abo abakyala bombi abatudde awo ababiri, oyo yali alwadde ng'alina ekintu, ndaba kati musanyufu, yali asitudde ekintu ekizito, ndaba kati mulamu. Mukwano gwange chairman, webale nnyo, oli musajja mulamu, era ddala oli wa NRM. Land Committee gwe nkwagadde nnyo era nsabye ennamba yo. Ntera kwagala nnyo ebigambo ebirungi bwe bityo, because nze amazima ganfuula ow'eddembe. Sitera kufaayo ani agawulidde, azironga mazima agawulidde saagala kumanya. Nze bwe nkubulira amazima nfuuka ow'eddembe, era abasinga obungi tebanjagalira mazima gange, naye nze ganfuula ow'eddembe lwakuba ku nsi kuno eyampa omulimu aneesiga ne Katonda gwe nkolera amanyi bwe mba nsazeewo okukola nkola. Kati amazima gwe nkagamba atagaagala, it is up to them. Honorable Minister, ebigambo na mirembe bino byonna ebyogereddwa wano bituufu ddala 100% n'okusobola. Njagala mbeetondere nti nabagamba omulundi ogwasooka nga ngenda kujja ne bantuma mu mulimu mulala lw'okuba ndi mpakasi ne kinnema, naye nensigala nga siteredde towards Christmas, era natera okugenda okujja ne binnema stiru nga byebyo. Era n'olwaleero bibadde bitolemeredde. Nze njogera nnyo amazima ne ganfuula ow'eddembe. Kyenva mulaba tukeereyo tutuuka wano. Naye minisita yagambye you find out kiki ekitali kituufu. Naye nga musajja watutabitegeera. It was a short notice, RDC n'atukkiriza bambi mukazi wattu weebale tujje, naye tutandika okutandika emmotoka ate ne wabeerawo ava mu ofisi ya RDC atubulira ebintu bye tutategeera. Minisita nankubira n'angamba kiki, ne mugamba I will handle, trust me. Era nebaza Katonda nti nasigadde nga ndi ku simu ya RDC wadde sitaani yabadde aleesewaawo ebintu bye sitategeera. Nze nkimanyi ne Bayibuli ekkiriza nti sitaani ye waali ne Bayibuli egamba yajja kutta, kubba na kuzikiriza ebyo byakola. Naye nze nzikiririza mu Katonda ne mukama wange akkiririza mu Katonda. Waliwo amaanyi agabadde gange akizikizaawo agabadde gatulemeseza. Twasimbudde Kampala ssaawa nga 7 ate nga meeting yabadde ya ssaawa 5. Naye nkwebaza taata weebale, lwena kugambye nedda n'ogamba naawe nedda tugende nga bulijjo bw'okola ne tujja. Weebale nnyo, nsuubira abantu bano tebagenda bwenti lwakuba ebyokusalawo n'ebirala ebiddirira ebyo mukama wange bulijjo waabikola. Naye mmanyi bulungi nnyo nti wentuuka naye tulekanga ebintu biteredde, tetuleka maziga mabega. Ate kyenjagala kubakakasa nga mbagamba, ffe tetukola ne tukoma mu kkubo. Ekyewaffe tekiriyo. Tetukola ne tukoma mu kkubo nti abantu basigala bakaaba nga bwe nawulidde MP wammwe abyogera. Nedda, Pulezidenti yatuwa emirimu ng'atwekakasa, era nsuubira kino mukama wange agenda kikola kigwe mirembe, tuddeyo mufune emirimu. Ekirala kyenjagala obbagamba, ne bwe nkubadde nga Madoyi akola mu state si babbi. Mu state tebatwalira mateeka mu ngalo. Mu state tebatulugunya ba mirembe.
kino kyononye erinnya ly'eggwanga ne state yennyini neyonooneka weewaawo waliwo abatakola bituufu abali mu state naye nga baba batwalira amateeka mu ngalo ng'ekituufu bakimanyi naye nga bateeka mu mbuto zaabwe. Naye njagala mbasuubize nti Madoyi sikiwa nti alina newakola kati bw'aba yawummula tekitegeeza ate nti addeyo abba ebintu by'abantu nga yambiddwako offices ezitali zimu na zimu. Ekyo si kituufu. Yandibadde ng'akolera gavumenti eno because yawummula naye bw'aba asazeewo okutulugunya bantu amateeka gagenda kumutunulamu bulungi avunaanibwe. Njagala mulabire Madoyi waali mulabula ne bakola nabo baba kifeesi oba biki ebyo bye bakola ebyo nti ku luno tugenda kufaafagana nabo abantu bafune emirembe. Madoyi si asoose ate si ow'amaanyi ali awo. Waliwo omugagga ow'amaanyi nnyo gwe twakwata eyo Hweima yali atulugunya ensi yonna naye kati tewali ali waggulu w'amateeka. Amateeka gagenda muvunaana abantu bagenda kufuuka ow'eddembe. Buli we ŋŋenda ndeka essimu yange mabega ne bw'obanga ssaawa mmeka n'onkubira nze nkola ekisoboka. Polisi ya wano bw'ebanga emirimu egiremye nayo tukimanye bafune engeri endala gye bakola. Bwe kibanga ngwe kituufu ddala nga n'amanya ge mwemulugunyizaako tugawandiise katugatwale tubuuze bano bwe baani basaavinga gavumenti oba bakola birala tebakola bye baabatuma. Kati awo tulyoke tutegeere ekituufu kyekiriwa ani agenda kuyamba bantu atayagala abiveemu. Era nsaba mukyala RDC ne komiti yo because wano okiikirira president madamu. Era kyanaku nnyo ebigambo bye mpulidde nga MP ayogera nze mpulidde ng'omusaayi guyiika mu mutima gwange nti for sure president bw'aba yatuteeka mu bifo tubikozese offices zeeweziri bw'olemererwa awalala genda awalala ffe tusigala tutambula tetukoowa nze sikoowa. Abantu bazze babasibasiba ebisango ebitategerekeka nsiiba mu ofisi ya DPP ne bwansanga ng'ali bize mugamba my road nyina okundaba tolina kyakukola ate nemulaba ntuula ne making sure nti abantu bafunye eddembe. Nze sikooye kutuula because tetugenda kukwata entalo zino zonna tuziteeke waggulu w'omutwe gwa president ate nga yatuwa offices kuzikozesa. Tetujja kukoowa ebyo bye nawulidde nga state omu yagamba nti guno omusango gwa civil okwata otya malicious damage n'ebirala n'obiyita civil. Kati nze nembeerawo mu ntebe n'entuula nedda ebyo situula. Abantu bagenda kuvunaanibwa abantu bafune eddembe. Tewali ali waggulu w'amateeka ng'oli mu kubonyaabonya nsi tekiriyo. Nze wange tekiriyo ekyo era bwe nkimanya seebaka. Naye neebaza Katonda nti pulezidenti yankwasa omwami ono gwe nze naye honorable minister ate emirimu gye twakakolako girabiseeko. Era nsuubira abantu mmwe bwe kuba kulemererwa Madoyi n'afuuka Madoyi nja kujja wano nteekeko tenti yange nwanagane Madoyi kutuusa ekiseera Madoyi lwamanya nti ayagala kubba bitali bibye ajja kugenda era mumugambe nti nze ndiredde kujja kuteeka wano tenti kutuulawo mpaka ng'abantu bafunye emirembe. Tukooye okuvumirira eggwanga tukooye okuvumirira erinnya lya pulezidenti ate nga bambi yakola kyasobola tubikooye. Abantu baleme kutuula mu ntebe balina okutuula mu ntebe nga bakola interest z'abantu si kukola interest zaabwe nedda zino interest za president atuteekako tusaavinga abantu basituke buli emirembe gikubule olw'okuba omuntu ono bamutemye olw'okuba omuntu ono tasula mu nnyumba ye alimye ebirime byetabiridde babule emirembe. Honorable Minister n'ebigambo ebyo ebingi nnyo